okyali ku Red Zone TV abantu abo boolaba njagala kubanga ate nkuwa ebituuseewo wetwogerera saidi zeeyo ngenda kuwa wano olutambi awulire ebigambo nga bigenda okubanga bitambula. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera oli mupya tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwate kade aka notification ogenda kuba to missing nsonga yonna embeera yonna nga bw'enaba ekutuukako ogenda kubanga ogifuna ate akade ka notification nga bwentera okugamba kakuyambako okujjukiza Red Zone TV ng'etaddeyo ensonga yonna naawe n'obeera omu ku abo abasooka okumanya. Waliwo abamu ku babadde empajiruwaga saidi zeeno saidi z'embaale Central Division n'ebitundu ebirala njagala okutegeeza waliwo abantu ababadde empajiruwaga mu kibiina kya NRM saidi eyo basaze eddiiro amakya g'olunaku olwaleero ne bagamba tugenda mu kibiina ekya National Unity Platform come what may. Njagala kubanga mbikuwa nina muganda wange gwenjogedde naye ntuusizaako amawulire gano agenda kubanga abikuwa bamuyita Sowedi eddoboozi we liba liri wansi mukko nja kukusabanga bulijjo yongeza ku simu yo oba ku kompyuta yo obeere ng'ate ebigambo obifuna bulungi nnyo. Omwana ngambye nti bano boolaba benjagala okubanga nkuwa basaze eddiiro era basazeewo olunaku olwaleero ne bagamba tetugenda kuddamu kubeera bawagizi ba kibiina kya NUP si buwagizi wabula bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Era abamu ku bakozi b'ekibiina ekya National Unity Platform oba abakunzi ab'ekibiina ekya National Unity Platform abakkiririza mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abasangibwa saidi ez'embaale bagamba ffe tubadde tulina okukola ekisoboka okulaba nga abantu bano tubajja mu NRM naye balabye amazima bo bennyini ne beeyogerera. Kasooke nkuwe muganda wange ono Sowedi asooke abikuwe then oluvannyuma nkulaga akatambi ako akakulaga embeera nga bw'ebadde etambula. Red Zone TV kwoli bwe watonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko tutambule ffenna. Soko ulize ebigambo bya muvubuka ono bigambo bya Sowedi ate nga naye omu ku bakulembeze aba NUP mu kitundu ekyo era be babadde mu mulimu guno ogw'okulaba nga abantu bano bakyuka okuva mu NRM ne bagamba omusajja tasobola kufuga myaka egyo yonna ne tusigala nga tukyaliyo bw'ati bwagambye then oluvannyuma ngenda kujja nkuwe akatambi. Yenze youth chairman Mbale Industrial Television of the Sowedi Latif. Olunaku olwaleero twegaatiddwako abantu abamemba baffe abapya nga bava mu bibiina bya njawulo muli NRM ne FDC nga baze okutwegattako mu struggle gye tulimu okwenunula tugende mu Uganda empya. Abamemba bano mulimu aba Budadiri East Stress ne mu Mbale City Mbale Industrial Division. We are here in Masaba sub-county. We have come to look at the conditions in Masaba, but you can see the condition is one of the schools that we have found in Masaba. This is a classroom. As you see, it is one of the schools that the community is having. So as National Unity Platform, these are some of the things that we are looking ahead to see that we change the government and we have a good future and a good education system in our country. As you see, this is one class, but it is almost accommodating the whole community in Masaba sub-county. So there is a very serious challenge. You can see the roofing, and this is one of the things that we need to start with to see that we change the communities and the education system of Uganda. So as the people of Uganda, we should enhance and look at the way how we can change Uganda so that we can have a better education system, have a bright future as Uganda as a country. When we move outside, the community is looking at the way of how to improve the education by themselves. And you see, one of the classes they are trying to establish is here with no roof. So as National Unity Platform, we have come to see how we can help such a community as we wait for the new Uganda to come 2026. People power. Our power. Our power. People power.
yes etyo bwe badde etambula saidi zawali Embaale bakyuse bagamba tetujja kubeera nga tukkiririza mu kibiina kino ekya NRM tusaze eddiiro tugenze mu kibiina ekya National Unity Platform babadde bawerako ate ne babanga si bantu buntu ba bulijjo wabula bakulembeze ku mitendere gy'enjawulo mu saidi zeeyo Embaale bakyuse bagamba tetugenda kubanga tugoberera enkola za NRM ezimu tetukkiriziganya nazo so n'olwekyo tusazeewo tugende mu kibiina kino ekikulemberwa Robert Jalwanyisaamu era embeera bwetyo bwebadde ebigambo bwetyo bwobiwulidde kyemmanya eddoboozi libadde wansi naye tugezezzaako okubeera nga ate at least tukujjukiza oyongezeemuko ku ddoboozi ery'essimu yo oba kompyuta yo ensonga zibeere nga zikutuukako bulungi nnyo ekintu nno kino guno si gwe gusoose tulabye n'abamu ku bantu abanene nga bakulosinga okuva mu bibiina ebimu okudda mu birala waliwo abava mu NUP ne badda mu NRM waliwo abavudde mu NRM abalala ne badda mu NUP waliwo abavudde mu FDC ne bajja mu kibiina kya National Unity Platform n'abalala mubadde nga mubiraba era ne babawanga ne zikaadi abamu badde nga bajja ku kitebe kya National Unity Platform abalala babikolera mu bifo ebirala waliwo aba NUP adde bagenda ekkololo ne bajoininga NRM ng'era mbimanyi bibadde bwe bityo bibeerawo nga bayisiŋŋanya bwe batyo mu ngeri emu ba endala kakati bino biri saidi z'Embaale Central Division era abantu abamu bakkiriza paka ku gulawundi paka ku muntu wa wansi ne batwala n'embawagizi baabwe babajje kwaggulu mu ofisi zaabwe ne babatwala ne wansi ku gulawundi mu bawagizi baabwe ne bategeeza abawagizi tibannanga okuva ne leero temumbalanga wa NRM mumbalenga muntu wa NUP era buli akkiriziganya nange kkiriza nti ffenna tusaze era nsaze naawe eddiiro nange naawe nkututte nkutwaliddeko mu kibiina ekya National Unity Platform era ze zimu ku mbeera ezo z'olaba bimu ku bigambo ebiri mu kwogerebwa sayidi awo ge mawulire genjagala okubanga nkutuusaako nkugambye ekikolwa kino kibadde kibeerawo ebbanga lyonna era emirundi mingi tulabye nga abantu abakulosinga nga badda mu kibiina kino mwezi gwali gwa Juni ng'ennaku z'omwezi 13/23 mwaka ogwo oguwedde waliwo era abakulu abava mu kibiina kya NRM ne bajoyininga era ekibiina ekya NUP mwaka ogwo oguwedde ebifaananyi wabiraba ensonga waziraba nga wezizenga zitambula babawa enkofiira ne babawa zikaadi ez'ekibiina n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo emikolo ng'egyo gibadde gibeerawo Robert Jalwanyisaamu n'abalisiivinga n'abamu ku bakulembeze abalala mu kibiina kino ekya NRM babadde nga bakikola ekikolwa kino kakati bano bo tebakomye mu ofiisi nkugambye nga olaba ekifaananyi ekyo oluvudde mu ofiisi zaabwe ne bagamba mujje tubatwaleko ne mbawagizi baffe nabo tubategeeze nti tukyuse bannange okuva n'olwaleero paka kugenda mu maaso tugenda kubeera abawagizi ba NUP tugenda kubeera abawagizi ba Robert Jalwanyisaamu era embeera bwetyo bweyimiridde abantu basazeewo kubanga bakyuka ne bakyuka n'abawagizi baabwe wano babadde mu ofiisi kiri ekifaananyi kyenkulaze babadde ku gulawundi kati wano babadde mu ofiisi nga webakubidde ebirayiro wano webakubidde ebirayiro nga bagamba tukkiriza tugenda kukola n'ekibiina kya NUP era okuva n'olwaleero tuli ba NUP Redison TV kwoli ako ge gava Embaale tujja kubanga twongera okubanga tufuna amawulire amalala ganabagava side eyo kubanga tulinayo muganda waffe Sowedi agezaako kubanga ate atutegeeza ki ekigenda maaso side ez'Embaale Central Division n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo webale kubanga okyagoberera bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ate obeere nga tomisinga mawulire ngaago.